Obadde okimanyi nti ne kampuni ya Pepsi yali kampuni ya Uganda n'azitunda. Obadde okimanyi nti ne Sheraton Hotel yali hoteli ya gavumenti Museveni n'agitunda. Conference Center Amini yazimba Museveni yagitunda. Ntibayitanga nayo. Museveni mwe yajja wano yasangawo kampuni gye bayitanga Naitiru. Ejjinja. N'agitunda. Museveni mwe yajja wano yasangawo ekitongole ekyagulanga n'okutunda ebintu bya gavumenti kye bayitanga Transocean. Nebitundibwa. N'agitunda. Museveni bwe yajja wano yasanga kampuni gye bayitanga Uganda Blankets ng'eri mu Australia. N'agitunda. Byenkusobera simanyi obiwulira. Museveni bwe yajja wano yasangawo kampuni eyagulanga ku bintu gye bayitanga UCTU, Uganda Cooperative Transport Union. N'agitunda. Museveni bwe yajja wano yasangawo banka yaffe ey'abannansi eyalina branch buli kitundu kya Uganda gye bayitanga Uganda UCB, Uganda Commercial Bank. Omanyi abagigula n'obufere obwaliwo. Omanyi branches yalina n'ebyapa bya Uganda gye byagira. Museveni bwe yajja wano yasangawo gye bayita Cooperative Bank. Gwobadde okimanyi nti ne kampuni ya Pepsi yali kampuni ya Uganda. Kati nkusomesa. Obadde okimanyi nti kampuni yakolanga Coke Uganda Beverages yali kampuni ya Uganda. Museveni bwe yajja wano yasangawo amaato agali ku nnyanja ne gabula. Agunga government na. Kati nkusomesa kubanga ebiseera ebisinga bwe twogera wano bwe mugenda ne bugaba nti oba Museveni bwe yajja wano yasanga kampuni yakolanga emitayimba Uganda Machinery. Nkuwulire kitaba tetulina buli kimu bakitutte kyabwe. Nkusomere ki? Sobani abazigula. Nkusomere ki nkulekere ki? Buli kimu kyagenda. Kusomere ki nkulekere ki? Uganda Airlines yakadda. Uganda Airlines bazikomezawo naye nazo si zaffe era beekyusakyusawo muzitulemeredde simanyi. Olwaleero nzize okwogera ku nsonga ya privatization oba okubawa list olukalala semakalala olimu ku bintu mwaye Museveni byatunda okuva lwe yajja. Oli ayinza okulowooza mbu eggwanga lyaffe lyali lyavu naye eggwanga lyaffe teribanko lyavu. Eggwanga lyaffe lyali gagga, lyalina ebyobugagga byalyo, lyali lisajja kudde. Ng'oyinza okugamba Njogera Enyango alina ke lyekoledde. Naye ebintu byaffe biyitirivu bye baatunda bye ngenda okusomera olwaleero. Njagala otege bulungi amatu kubanga abasinga muli bato ddala ng'ebintu bino temwabiraba oba mubiraba mulowooza byali byaba babirina. Kampuni esooka kuzimu kampuni mwaye Museveni era ne ministry namba ekola ku by'okutunda ng'omulimu gwayo kutunda bya bugagga bya nsi eno bagita Uganda Spinning Mills. Eyo mwaye Museveni yagitonda. Kampuni ekola omwenge gye bayita Nile Breweries Limited yali yamuwa musolo yatundibwa. East African Distillers yatundibwa. Uganda American Insurance Company ya insure yatundibwa. Shell Uganda Limited ereeta amafuta wano egasaasaanya yali yamuwa musolo yatundibwa. Lake Victoria Bottling Company yatundibwa. Kampuni namba 7 eri Uganda Security Limited eyo gaba security bana abagala aba security yatundibwa abakuuma maka g'abantu. Uganda Tea Corporation Limited yali ekwasaganya ensonga z'amajjaani yatundibwa. Tumpeko yatundibwa. Hoteli yayitibwanga White Horse Inn Kabale yali yamuwa musolo yatundibwa. Blenders Limited yatundibwa. Hotel Margarita Kasese yatundibwa. Mount Moroto Hotel
Karamoje Moroto yatundibwa. Rock Hotel yali yamuwa musoro yatundibwa. Uganda Cement Ehima eriye Kasese yatundibwa. Lira Hotel erira Mulango yali yamuwa musoro yatundibwa. Soroti Hotel Eteso yali yamuwa musoro yatundibwa. Hilltop Hotel yatundibwa. Uganda Fisheries yali kwasaganya ebyobuvubi mu Uganda. Olwalero muri Oktoba nanda ebyannyanja byali bikwasaganya government ya Uganda nga ne sente ezivaamu mumanya mu sente ezifaanagana bweziti zikole bino ng'olwalero ennuuni etundibwa. Ennuuni yokka esobola okutuzimbira amasomero mu Uganda n'esasula n'abasomesa ng'ebintu bijja mu nnuuni. Eyo kampuni era ebikwasaganya yatundibwa. Kampuni nambala 21 Mount Elgin Hotel Ebale yali yamuwa musoro yatundibwa. White Rhino Hotel yali yamuwa musoro yatundibwa. Uganda Leather and Tanning yali ng'ekola engato eby'amaliba yatundibwa. Uganda Meat Packers parking ennyama egisaako value namwe mugende mukale mwayi musebe yabagambe byakatale ezo kampuni wano zaaliwo waddala yatundibwa. Uganda Hardware Company yatundibwa. Winits Uganda Limited yatundibwa. Uganda Cement Industries Jolabe Tororo yali yamuwa musoro yatundibwa. Mweya Safari Lodge okwasaganya ensonga z'abagenyi naddala abalambuzi yatundibwa. Kasese Uganda Motors Limited okwasaganya emmotoka ezijja muno empya government esobola okuprezenta nga genza okusubulira government yatundibwa. Kampala Auto Center yali ya government yatundibwa. Uganda Hire Purchase Company yatundibwa. Hire Purchase gy'omanya nti osobola okugula ebintu mu mpolampola nga government ebireeta munnansi n'asobola bifuna eri gy'otasobola kubijja n'ojja ng'osasulako mpolampola. Republic Motors yatundibwa. African Textiles Mills yali ekola ku by'engoye bino byalaze okuwulira ate simamba ayita company kuva babayindi twagirina wano yatundibwa. Total Uganda Limited yatundibwa. Naitiro era nga nayo yali yakola ngoye zaali badde kati nga company nene nnyo mu Uganda ne mu East Africa zatundibwa. Fresh Foods era ekwasaganya n'ebintu ebyoyinza okugamba ebibala biki okubikwasaganya okubitwala ebweru yatundibwa. Agip Uganda Limited yali y'amafuta yatundibwa. Foods and Beverage yalinga egula ebintu ku bbeeyi entono n'ebiguza abakozi ba gavumenti ku bbeeyi ntono okuba bafuna omusaala mutono baleme kubeera nga batunda nga babba ensi by'omusolo kubanga bavuganya n'abafuna sente nyingi. African Ceramics ekola ebibumbe yali yamuwa musolo yatundibwa. Uganda Pharmaceutical ng'omulimu gwayo okukola ddagala n'okufunira Uganda eddagala ettuufu. Olwaleero abantu ababulijjo abagenza okugula eddagala bayita eddagala nga ffu kakati gavumenti yalinga ekikola okulaba nti bannayuganda babeera balamu yatundibwa. Motocraft and Sales Limited yatundibwa. Kibimba Rice Company nibyo yatundibwa. Uganda Grain Millers ekola ku grain ze kasooli biki ebyo yatundibwa. Comrade Cycles Limited yatundibwa. Uganda Cranes Estates Limited yatundibwa. Uganda Industrial Machinery yatundibwa. Uganda Second National Operators yatundibwa. Ogula ekintu omunyarwanda ave Rwanda najja mu Uganda n'agula ettaka n'alibeerako nga teri agenda mugobako kyovula batabagambe n'etteeka ly'ettaka ligenda kuyita. Museveni yagambye believe or not foreigners must own land permanently in Uganda. Who are the foreigners? Not the British, not the Indians, not the Eritreans, but the Rwandese. Kinachikola nga bwe yakola mu Ssemateeka 1995 n'agamba nti omuntu bw'amala emyaka 10 ku ttaka naye batalina kiryogerako afuuka nannyini ttaka eryo eri asobola okugenda n'asaba ekyapa mu nsi yaani. Mu nsi yaani nakyogedde naye gwe omanye ekiri mu State House omanye ekiri mu bitongole by'okwerinda.
nti eno information yafulumya etya basindika nga Shuma ne balinaabo okubuza mufate batuwa passport batu bagamba siba batusosola ekyo bakiyita decoy basettinga presidency ne bayabeekanya mbu bote babaagala kumbe no balina ebyogera nga balaga eri nti eggwanga waliwo enjawulo kumbe basajja bano be bamukanjala kibagamba mutegeerwa ekintu kyagulanyi kyalwana kinene nnyo kamba weko akantu katono nnyo osaka n'abaze okusobola leero bwe tugenda mu ggwanga lyembwako ebyokulabirako ekisinga obwete eggwanga eri Amerika eggwanga lya Amerika bannannyini nsi abaalisookamu be bayindi abamyufu kuliko abachina bennyini nabo mwe bali mu Amerika lwakuba tebaboogerako kuliko abalatino nabo mwe bali ba indigenous bajjabuzi then bano bemulaba nabo nabasinga obungi babayita ba Europeans most of the British bazungu bebaatwala eggwanga eryo kati bannannyini Amerika batuufu be ba Red Indians n'abachina ne baddako waliwo ebitundu bya Amerika nga bachina bokyupayingayo nga n'ennimi ezoogerwazo bachina ebibuga ebimu Amerika nga bya balatinos bebasingayo obungi kati ate yo eno abazungu gye baatwala abangereza n'aba Europeans beba bayita America original naye kiki ekiriwo kyekino wano wammanga gwe monna Uganda essaawa zino akyebasembolera nga tomanyi kigendera ky'abasajja bano ojja kifuwa ng'okizza munda bwemutazuukuka one bazimba ekintu ne bakikulaga nti weekiri naye nga tosobola kukiraba kubanga bakizimbira mu bantu abakufaanana naye ng'ekiro batuula ne bateesa ekiddako kyekigenda mu maaso nakusomeseza ne nkugamba nti lwaki bano abasajja basookera mu maserengeta ne bagamaliriza ne badda mu Bunyoro Fort Portal Kasese ne bagimaliriza ne badda mu Buganda ne bagimaliriza ne bagenda mu Mamboka baagala gamaliriza eri mu bukiikakkono baateekayo gye nasooka n'ayandaaza n'amalirizaayo kati batandise okuzingako y'ensonga lwaki bagadde ya protect their gains indirectly nga tomanyi lwaki tomanyi bw'otunuulira ebintu byonna bigenda mu maaso njagala ogguka amaaso lwaki leo video nyingi zibadde zitambula ku mitimbagano Uganda Airlines omupango gw'okutwala ebintu bya Uganda bakikola mu ngeri ya kulowooza ni Museveni tajja kuva ku buyinza nze ndi omu ku abo abamativu nti ebintu byonna bigenda kukomawo bibatuttemu eyo embeera omuwendo guyinza okubeera omunene olw'omukisinziira naye n'abakulembera Uganda essaawa n'ebintu bino birina okukomawo ojjukira okutwala amasomero Sudiiri wano ku Kampala Parents waaliwo ekisaawe kya ssomero bayita Kololo SS ettaka n'alitwala n'agenda kuzimbawo ekisaawe amasomero gonna agali awo gakozesa essaawa zino yazimbawo kayina n'atera okutuuka waggulu kalina eyinza okuba nga teri mu liri alisibako olukomera namba ttaka sigambye byagenda kuzimbawo yagenda kuzimbawo sports facilities nga ne Kolo naye y'omu kuba nannyini kati azimbawo ebintu bibye byabo kalina nabyo yambuka ku CMI etandise n'okuyita abanaapangisa noyogakaawo nali nafulumyako report ku sente zetuwa Sudiiri buli mwezi eza ebizimbe bye tumupangisako ekimu ku bisinga okunnuma nze gwolaba natuuzaako press conference nga opposition enonze okubeera minister wa land newe nakyeyalinga komiti ya Kosasi nembagamba ne Sudiiri yabye ettaka lya Shimoni Sudiiri neyewakana New Vision nefulumyako story nga Sudiiri agamba semujuyiza elaya nkyalina ne kopi yaayo kubanga ettaka eryo engeri gye baalibbamu erya Shimoni Professor Semakula Kiwanuka yali biseera ebyo nga kyagidaafiya wa Uganda e Dubai bwawulira nti ali walidi aganya okuzimba hoteli nadduka ogenda e Saudi bali asala amagezi mu ettaka kwaye yaliko minisita wano yali wa investment yaleeta yakemenga kuba yaleeta ali walidi bwawulira nti aweta agenda kuzimba hoteli n'aganda yalifuna lireetemu abakoleya naye akoleko ku ssente kati bagamba ono Kissington bamita ashiishi Sudiiri gwe yayitamu
n'agenda because alweri yaga nti alina interest bagende mu office ye Dubai ne baga nti twali tukoze zi design biki mutwe emitolo gya $5 bwe bagamba nyo ko tezawera kati Sudiri naitira mu Kensington nadduka ne basasula sente wembyogera sunyaga nti is a liar takatayina mu interest olwaleero government epangisa parliament esasula billioni 8 yali atusasuza ne parking parliament billioni 8 buli mwaka yali atusasuza mwena nga billioni 1 ya parking nga ekizimbe kyebo kipangiswa n'okusasula ne parking separate ndowooza mu nsonyi nyingi kati billioni 1 najjako kati billioni 8 kuliko Opportunities Commission kuliko East African Ministry ya Kadaga ya mchala Kadaga kuliko presidential advisors kuliko n'abantu abalala bangi botunulira akazimbe Sudiri kakunganyamu billioni nga 13 nze nkakasa nompa billioni za myaka 2 nkakuzimbira neye buli mwaka collectinga wakati billioni ojukia Geraldine Sali ebimbi yakola izo kubanga gwa musinga neba amafia bali nabo mu ministry bali baagala ministry ya trade na yegende pangisa okwo Geraldine Sali sigama nti buli kimu kyakola kituufu yakola n'ebirala ebiri questionable nanga nti sente ze twali pangisize wa Sudiri kanzidabirizeemu farmers house tubeere wano omusango bamuvunana nti yakyusa kye bali basazeewo ogenda nabo bapangise wa Sudiri ngola waliwo ekkobaane abantu ogenda okupangisa government okupangisa ebizimbe bya Sudiri n'akunganya billions and billions of money nenge ettaka lyabikunganyaamu ttaka lyali lyamu wa musolo so kati kyobuuza ekyeruzira Museveni mu bugenderevu abakulembeze bakikola kyobalaba South Africa Zuma bamuvunaana gimu ku misango yadira omuyindi Gupta nga gobalya naye eddiiru za gavumenti buli ekigenda okubaawo Gupta nga yalinganga omuyitira sente bazuma zibayitiramu okweyagala ziyitira muyindi yaleta kino nze ebintu ebimu ku bye neebuuza mu bulamu bwange Peter nali neebuuza nnyo Karim yamanya ddi nti batunda kyamutawa yabeeranga Uganda Commercial Bank n'agigula ku speed yagigula no miliyoni zali biliyoni 4 ogwo n'oguzimba ogola yagula buli almost buli ekyali mu Greenland ng'ogyeko ntandika okubuuza ebyo kini wogenzaawo yamanyanga atya nti kati kino kiri ddyo bagenda kati kutunda Greenland Tower agenze entebe atutte hoteri n'ebirala yatutte Grand Imperial yatutte Equatorio Sudiri yatutte Speak tekisoboka kubanga bano abayindi bo be bamanya buli wali omukisa gw'okutwala ne bajja ne batwalawo. It's not possible. Era betegeke nga wala banka ya Sudiri we bagiggalawo basudiri ebyembi ebiriwo nti bokati sente bazikojukira nti omusango Sudiri gwate kujasoko okuzza ogumanyikidwa no mu Uganda bamukwata akukusa sente nga zitwala buyindi maybe bo bakunyula muzawe nga baga nti Museveni wana agenda bana agenda okunzijako ebizimbe ngenzange esinga obungi zikoze eki zigenze otherwise teri muntu asobola kuyingira mu government n'okola bintu ebyo kati olwaleero oli atambula atya noga nti Abachina babadde batambula ne balaba ekkomera eruzira ne bagamba nti